Abantu b'e Masaka mwenda manya n'eddoboozi Mamuli Katumba omusumba ngamba nti mujje balo gyonna gye mukolako abantu b'e Mateete, Ntete, Mitete, Kabundi, Kambulala, kino Nimbizi, Kyazanga, abantu b'omu bizinga byonna Kalangala. Mbaagala nnyo bannange, mwebale nnyo kubaayo, mwebale kubeererawo Mamuli Katumba mu mbeera yonna. Mamuli Katumba obulamu bugamba butya? Obulamu si bubi, nkyali mulamu. Obanga oli mulamu obulamu buba bulungi. Esebo. Okay, ate music ye mugendera ddala mu maaso kubanga waliwo n'ennyimba empya zonna fulumizza. Oluyimba baluyita ewammwe, waliwo ebikoligo bya laavu, vidiyo yawedde, waliwo n'akapya ke natuumye omwana w'endabirwamu kugamba mu mbeera eno gye mbaddemu abakazi bagezaako okugaba abaana bange abamanyi nfudde. Abaana bonna babagaba abasinga naye Mukama mulungi nti eryokaŋŋana etonnya kati ku ssaawa eno ate abamu baagala babaze ne ŋŋamba ekitiibwa kibeera ng'omusomesa ne mbakolera oluyimba nalutumye nti omwana w'endabirwamu esebo. Mamuli Katumba waliwo emigigi emito egyakakutegera. Mamuli Katumba azaalibwawa naye? Mamuli Katumba azaalibwa Zirowe Bulemeezi naye nga Munnakyaggwe. Omukuukutivu ennyo ddala. Nanti ndabyo olombojja obwalo bw'eno ne ŋŋamba tobanga naawe eno olinayo akalandira. Mu Uganda yonna tewali kitundu kye sinnatuukamu emyaka gye nnyimbidde. Esebo. Okay. Okuyimba kuno muganda wange okutandika ddi? Okuyimba kwange nakutandika 1994. Nze nakumanyira nnyo nakulengera nnyo ne Kafeero. Era bwe twaddukanya ebintu bino ne Kafeero. Era ye yali menta wange okubeera nti amumanya. Okay. Eso. Okay, mukama wange waliwo abaana b'okutteko b'olaze ekintu kya music akadde kano betulabirako nabo? Mbangi. Nze ngaze Kafeero. Ne basudde nabeera nnyo emikono gyabwe ate nange bangi abayise mu mikono gyange osanga mwali badeze mubangalira naye okusinziira ku mbeera yonna eyabawo okuva twatandika abayise mu mikono gyange ne bakolako nange ne bafuna amagezi mangi nnyo. Baabo wa Lukagga namusanga Kinyerere yiri eri nga tuli mu Namulondo Gitasingazi. Abdulasi nabeera naye ebbanga ddene mwalimanya era bwe nabeera naye ebbanga ddene yali w'amaanyi. Bakazi w'ekkapo bakazetaddeewo Bofonokaye Sebabiikirazanga osegeera n'abalala abato be mutamanyi be basinga obungi Basuperman. Mukama wange obadde olina ekibiina kati ky'otambulizaamu oba obadde ekintu okikuba wekka? Ekibiina kyange bakiyita Homeback nga kikulembera Mamuli Katumba ne Angel Sekandi naye kuba nafuna obulwadde buno bwa sukaali n'ensooka nkiwummuza kati anjagala anona waka naŋŋamba tugenda onkolereko ennaku zino mbaddeko n'aba trust abo. Bafaani bo gye bali ene Masaka ab'e Masaka bafaani bange nnyo mbeebaza nnyo bonna bambeererawo. E Masaka tolinaayo mwana? E Masaka ebyo bya kisajja kikulu. Bayinza okubanga mu kayimba ke wakubye nabo mwebali ab'e Masaka? Nabo mwebali naye bya kisajja kikulu nga bwe naakubalira abaana bange naye nga sibali buzibu. Kale mukama wange abakwagala bayinza kufuna batya tugeze omuntu alina kivulu alina obuyambi ayagala essimu yange eri 0772 49 17 Airtel eri 0752 710 98 710 98 ate eri 0772 49 17. Mukama wange waliwo abaana abali mu kisaawe ky'okuyimba bubaka ki bw'oyinza obbalekera kuba ggwe ekintu okiruddemu okuva 94 paka akadde kano kyakirimu? Abaana abo babeere beetwaze mu music n'okwebuuza kubanga kwanya omuntu yenna akusingako bw'oba akusinga olina omwebuuzaako n'omanya nti ono ansinga mu kintu bwe kiti waffe music tumuluddemu ate nga music wakadongo kamu muzibu okuyimba naye ate ye music omulungi asobola okuwangaala. Era kati ninawo gundi gye nateekawo okuyamba abavubuka abato abaagala okuyimba music wakadonkamu. Nina vidiyo nkwata vidiyo na kampuni ekwata vidiyo Lichipo
promotion, nina studio kwata ennyimba ku ssente entono ennyo nga nyamba abo abato so si abakulu abato. Era buli lwa Sunday nkola program ku TV bagita Munu TV. Munu TV nkubeerako nga kati gwobeerako ng'ogiraba. Mbeera oli njagala kulaba mu Katumba awasobola okundaba ne tubeerako bye twogera kubanga music eno tulina omugazi ow'akadongo kamu. Nya abaana abayimba? Sudi e Masaka eyo waaliyo omwami naye kati baŋŋamba yalwala ennaku zino simanyi bamuyitaani eyadda mu limba lwa Kafeero. Peringi Ponsiano bambi simanyi na mbeera gy'alimu. Gy'ali mpolampola agenda atereera. Oyo omwami asobola okukuba kadongo kamu bulungi. Mwami oyo nawulira omukono gwe mulungi nnyo asobola okukolera abantu. Kati oyo atasobodde ajje Kampala. N'egyo ebirungi biva wala. Ekirungi kiva wala.